kwecce ewagidwa banna abasimba automotives limited abakola pikipiki eya UG Boss bakuletedde ekyenjawulo ekitabangawo jangu weefunire pikipiki empya tuku ey'ekika kya UG Boss ku kibanja mpola osobola otukubirako ku namba zino wammanga 0758 122 122 yakabye neŋŋamba okay ebintu biruma bambi bakuwayiriza gwe nno n'okaaba n'okaaba Dickens Mukasa kutubiddeko mukwano agomba otya ankose buto gyali kutumiddeko hot like pepper we bamwita hot as in hot nga ono gamba kawala kali hot ka spice diana oba kati wabanga gwe tali hot walala ali hot yakoze nemanyi atulese tuwogereko Sebo divorce kale kola munnayi okoledde waawo akoledde eri gye babrandinga gundi eri waliwo content awo omulungi ogamba otya tulaba olunaku olwaleero bwakedde kansenti bwakedde bulungi nnyo olwaleero lunaku lw'abakozi lumu May tuba tukuza lunaku lw'abakozi naddala mu Uganda yonna okwetooloola wano wendi kyekizimbe Masengere wetuwangalira BBS Terefina n'emikutu gya Buganda egy'enjawulo olunaku olwaleero njagadde kufuna ku bakozi bannange batunyumize bo olunaku luno balujaguza batya balukuza batya naddala nga bakola emirimu omukulu sookojje leero ensika ekwegeka amaaso ekulabeko ono omukulu yatutambuza mu ngendo ez'enjawulo oba muyite driver ebiseera ebisinga muwulira twogera ku musoke y'omukulu ono taata ogamba otya wasiza otya olunaku lw'abakozi lutegeeza ki eri ggwe amanya gange nze Musoke Richard nkola ne BBS Refina nga driver kituufu olunaku olwali olunaku lw'abakozi era tuli mu kuwummulamu abamu kati nganze olwaleero mpiseewo naye nga siri mukozi so lunaku luno lulungi nnyo okusaidi yaffe awamu nga wakati nga tuli mu kaseera ak'okukekereza kasente omusaala guzze omuntu alina kukekereza atya akasente ke mu mbeera gye tulimu ey'okuba nti buli kimu kya bbeeyi gwe ng'omukozi omusaala nga guzze ng'omuntu yenna ng'ekyo nti akasaala tufuna katono olina okuba omwegendereza ennyo nti olunaku obanga obadde osobola okulya emitwalo 2 ojja kusalako okozesa omutwalo gw'essente ogwo kubanga tumanyi nkya kiddako so olina kuba mwegendereza nnyo okulaba ng'okeekeza akasente nga tiba olinda ekiddako yesebo bwewaka buweereza abakozi bano ku lunaku bwe ruti buli omu gyali atasobodde kujja wano olwaleero mwagaza olunaku olulungi nti oba osazeewo kutambulamu okucakalamu tosaasanya kingi nga bw'omanyi olabe nga ate osobola okumalako ennaku eziddako oyo mukulu Musoke ye dereva waffe kati kankwambuseeko bwe mulowooza lwaki ebiseera ebisinga mubeera ku Terefina tewummula ti puroguramu ku puroguramu waliwo abasigalayo mu kyoto eno nga bakufumbira buli kimu kyolaba ekigenda ku mpewo kati wano weŋŋenda wewali buli kimu wekiteekateekebwa ekigenda ku mpewo era nkutegeeza nti era si buli omu nti ayambukawo olina okuba nga olina ekigalo kino n'okiteekamu olugi ne lweggula bulungi nnyo weewaawo kati ate wano wendi wentuukidde ddala kansooke nkutwale ku ludda luno abatera okutugoberera ku mutimbagano egy'enjawulo waliwo abakulu abakwasaganya ensonga bimulaba ku mutimbagano n'abastreaminga live omukulu ono gyali mbadde nsaba okendeezeekwawo twogereze omukulu bwosiza otya olunaku lw'abakozi twandisuubidde nti oliwako otudde owumuddemu lwaki olize kukola buuza kuba tulaba wabuli n'amanya amanya agange nze Mayanja Lawrence kola ne BBS Terefina nga ow'omutimbagano abali ebule n'ebwe yabatulaba weewaawo kati lwaki oli wano osaze onogamba nze nina okukola ekisookera ddala Ssaabasajja Kabaka atukubiriza obutabongoota newankubadde lunaku lw'abakozi
ekisinga obukulu ku lunaku luno nze ng'omukatoliki nsooka dduzza eri bayibuli ku ludda olwa bayibuli olunaku lw'abakozi omukatoliki yenna yenna yandisoose n'agenda mu kyaki kubanga olunaku luno tujjukirirako yozefu taata wa yesu yali mubazi era nakedde mu kyaki nemala nenvayo kwe kujja wano nasoose kusabako okwongera okutuukiriza ebyo so olunaku si lwakuwummula newankubadde abantu abamu bawummula naye si lwakuwummula kubanga lwabakozi actually nze ndowooza twandibadde nga tukola nnyo ddala kubanga lunaku lw'abakozi okusobola okugjayo amakulu gaalo esebo kankute muganda wange ogira okwasaganya ensonga zino kati ate njaga kutwalako kulu eno gye muwulira bagamba nti Adamu Sozi era mbadde nsaba Adamu Sozi asale ku saawundi Adamu kisoko gye twogereko n'abantu wano emirimu wegiri ono omukulu ono bamuyita Uncle Bob wasize otya producer wa program zuka n'ensonga obulamu bulungi olunaku lw'abakozi naffe tuli bakozi we are essential workers so we have to be here Adamu yasinga okumanya ebigenda mu maaso eno weewaawo Adamu yakwasaganya ensonga za sound wano simanyi waddukidde naye yakwasaganya buli kimu wano Ivan K naye nga sinagenda wa Ivan K kati kansoke nkutwaleko onu mukyala abalaba obulango obw'enjawulo omasoko gyeko sound eno oli otya buuza kuba tulaba ndi bulungi oli bulungi abatulaba omulundi ogusookedderera amanya gaffe nze Nanyanzire Tisha lunaku lw'abakozi olwaleero musaze muga nti affe tujja kukola kitegeeza kiri omuwala naddala omuvubuka atulaba essaawa zino nze ndi mukyala mukozi era njagala nnyo okukola ate wano ewaffe wano mu master control room tetuwummula kuba tulina obbaweereza buli kimu ku mpewo wano muba mukola biki wano buli ekigenda ku mpewo ffe tukiteekayo tuprograminga programu egenda ku mpewo okuzannya obulango okuwummulamu n'okugera obudde mbu sawa bweziti Maurice Mukibi alina okugenda ku mpewo alina okuvaawo kale bingi eri omukyala atudde ewaka nga tayagala kukola bugambo ki oyo ye siina bugambo bwe kuba eno ensi gye tulimu yakukola atagala kukola siina kigambo ki kale toyanza butereevu ku terefayina eyaffe bwe twetambudde olunaku olwaleero twogeddeko n'abakozi abakola emirimu egy'enjawulo omukyala Letitia akutegeeza nti gwe atagala kukola obugambo talina naawe ali ewaka ndowooza olabye nti terefayina oba TV zonna gye mulaba gye muli mu ddiro lyammwe abantu tebawummula emirimu gisigala gigenda mu maaso olunaku lw'abakozi twagaliza olunaku olulungi nnyo era tubaniriza n'omwezi omupya ogwa May tubagaliza ebirungi nnyo ntambudde ne Robert ebbanga lyonna kalemeera ensonga zikwasaganya bulungi ku kamera era musajja wange gwe tukwasaganya ebintu bino mbere bulungi wangaala ai maaso moji Okay, kale tusubidde okulaba ku Adamu Sozi oba bulidde awonte omwogasi alina abamubanja bamanye nti akola ku TV ate tumwogera erinnya n'agasiye bo bawola mubazi